butereevu twolekedde eggwanga oba amawanga ag'okumulirwano Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Era nga okusinziira ku bigambo byayogeddwa Kagame, bino byoleka butereevu nti bano baali baapulaaninga nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo balina okukyusa obukulembeze mu ddyo, era nga abalina okubeera nga balifuga balina kubeera ba proxy baabwe, balina okuba nga be babateekako era nga be balagira butereevu. Kitegeeza nti emirerembe gyonna egibadde mu North Kivu, mu kitundu ekyo wabadde entalo eri abayeekera abayitirivu, tegyali gyakuggwaawo kubanga gyali gibafevaringa okubeera nti nno banyagulula eggwanga eryo. Y'ensonga lwaki okiraba nti bonna ababadde mu nsonga eyo, Kagame yatuuka n'okubeera ng'aduula agamba nti tulabye UN baani bonna bali eno nga tebalina kye baali batuuseeko. Kati bano ekibalo kyabwe kigwa, kugambye okusinziira ku statement ya Kagame gye sinaba kubeera nga nkuwa, ekibalo kyabwe kigwa oluvannyuma lw'okubeera nti nno beesiga nti mu kibalo kyabwe kyagwa yali miscalculation, okubeera nti nno beesiga omuntu gwe bataategeera nti ono yali ayagala ensi ye ku mutima, ye Tshisekedi. Balita Tshisekedi n'akola ki? N'abavaamu. Naye nga okusinziira ku statement ya Kagame yagambye nti tasobola kuwakanya kya Kabila kubeera nga yenyigira mu nsonga za Democratic Republic of Congo, era naawe ensonga ze zengenda okubeera nga nkuwa. Naye gwe munnange ky'oba omanya nti Joseph Kabila yastepinga down. Kati Tshisekedi oluvannyuma mu kalulu akaategekebwa 2018 n'awangula era n'alangirirwa kuba pulezidenti. Naye nga kigambibwa okuba nti nno ono Tshisekedi yali awanguddwa Martin Fayulu ye yaliwo, era bannansi gwe baali balonze kubanga baali bakooye, era bino byonna bye nkugamba bo baali babimanyi nga balaba nti nno bano abazze bafuga eggwanga lino, Laurent Kabila taata wa Joseph Kabila, bonna baateekebwawo buteekebwa oluvannyuma lw'okuggyako mu Mobutu nti eggwanga lyali lyawambibwa. Kakati olwo nga balina bannansi be bakakasa nti bano ba revolutionary abaddala abaagala okununula ensi. Kati Martin Fayulu 2018 akalulu akaategekebwa, bano bamaze okulaba nti Joseph Kabila stepping down, olwo baleeta Felix Tshisekedi. Kumbe Felix Tshisekedi muganda wange ate ono alabika entegeera n'engeri gy'ategeera mu Congo nga munnansi tayawukanako ku Martin Fayulu. Ono yabavaamu kubanga Martin Fayulu yakaayana nga rwana up nti banzibye, naye munnange results bo tebazirangira nti Tshisekedi yawangudde. Kakati olwo Joseph Kabila ng'akimanya kigenda kuba mulaala, ekintu ekitaatuukirira. Kale tugamba nga alayi waabwe gwe batasobola kubeera nga bavaamu, Kagame akyogedde butereevu nti ono Joseph Kabila alina okubeera mu nsonga. Paul Kagame yabadde ayogera akakasa nti Joseph Kabila ali free okuparticipatinga era mu kaweefube baaliwo okubeera nga Congo kyokka ayogera ku Eastern Democratic Republic of Congo, mu kitundu ekyobuvanjuba ekya Congo ekibadde mu mirerembe ebbanga lyonna mu bufuzi bwa Kabila, Joseph Kabila nga talinaawo nnyo kye yali akozeewo okulaba nga ekitundu kino kitebenkera, simply because nti yali tasobola kukikola olw'ensonga nti abaali bamutaddeko bo nga bakyagala bwe batyo kibeere nga kirabangufu, ngero bwe basima ebyobugagga bwe bagaggawala. Kakati munnange amawulire ngafulumye nti already Joseph Kabila mutaka mu Goma, era nga kino kirabibwa. Kati Kagame yabadde ali ku mukutu ogumu
ogw'amawulire n'agamba nti ng'agezaako okuwakanya nti presence ya Kabira oba okubeera kwa Kabira mu Goma kiraga wakimplayinga nti Rwanda emubaakinga era ewa green light. N'agamba nti ekyo munnange kiri ku ye ng'omuntu. Naye bano balungi nnyo mu kwegaana, ekituufu balungi nnyo mu kwegaana, era ng'agamba nti abaagala bonna okusinziira ku Kagame yaga nti abaagala bonna okubeera nga beetaba mu struggle for a stable Congo, ku lwa Congo entebenkevu, bonna baanirizibwa. Era naga nti Kabira has made his choice, asazeewo ku lulwe, mbwe ebizibu bye mubimanyi. Kagame ebizibu bya Kabira mubimanyi. Kakati kye simanyi nti oba ebizibu bya Kabira e Congo byawukana nnyo ku byabo abavuganya Kagame e Rwanda. Kubanga Kagame ye agamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti ono afeesinga legal okusa ne political pressure, nti mu by'amateeka eri bamusalira emisango ne mu by'obufuzi nga former president Joseph Kabila. Era n'agamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti ab'obuyinza mu Congo bamunoonya. Ab'obuyinza mu Congo bamunoonya. Manyi ebiseera ebimu bagamba nti totunuulira kasasiro kali ku liiso lya munno, nti olina kutunuulira liryo. Kakati ono agamba nti Congolese government is pursuing him. Era agamba nti ono baatuuka n'okubeera nga bamusentensinga to death, bamusalira ogw'okufa. Era nti ebyobugagga bye ekitundu ebiwambibwa ebiboyebwa mukakati olwo ayagala situation eyo nga Kabila agikwasaganyize mu nsi ye, kitegeeza nti okwerwanako okubeera nga addizibwa ebibye ne freedom ye. Kakati nti awo natugamba nti I see no reason to deny him passage, it wouldn't make sense. Kati n'olw'ensonga eyo talaba nsonga lwaki babeera bamuziyiza okubeera nga yeetaba mu nsonga ezo, tekikola makulu. Kakati wano wetulabira okubuzaabuza okw'amaanyi ebiseera ebisinga obungi nti nga bwe kugenda otunuulira kasasiro kali ku liiso lya munno, sooka otunuulira eriryo biyonjo oba kuliko kasasiro kejjeeko. Tulabye e Rwanda abantu abavuganya Kagame butya bwe bayisibwa. Kagame oba Rwanda Kigali etuuka n'okubalumba wabweru w'ensalo zaabwe n'ebattirayo. South Africa babattiddeyo, bamanyi n'okubajja ku nnyonyi ne babatwala ne babasalira buli kimu kye bakola kye. Nti abagezako okuvuganya Kagame bonna nga bamuvuganya mu mutima ogw'okuvuganya, abo bonna tebakkirizibwa. Era bwe twogera ku kusalira ogw'okufa, bwe twogera ku kutulugunya, era bino mu Rwanda babikoze n'okusingawo oboolyawo. Kati n'olw'ensonga eyo nti ng'era bwe yatugamba Kagame nti talinayo situation gy'amanyi nti eri one sided, y'amanyi nti ekibeera eno era kyekibeera n'eri. Bano babeera bakubega, kitegeeza bw'oba obabega nabo bakubega, baba bakubega naawe obabega. Bwatu bwe yatugambye. Naye ekikulu kiri nti gwe agezaako okubeera ng'ojustifying ensonga y'oli, gwe wo wali watya. Naye ng'ekikulu mu bino tukimanyi bulungi nnyo nti Kabila nga eyafuga Congo okuviira ddala mu 2021 mpaka 2019, ono agezezzaako kumaintainga low profile mu myaka egiyise, era nga ono influential figure mu politics wa Congo, alina networks okwetooloola eggwanga lyonna, era ne mu kitundu kino ekiri volatile
ekya east ky'obuvanjuba naye alinayo influence nnene kubanga emivuyo egyo be bagifacilitating okubeera nga gisigalayo kakati bw'atyo ayagala kubeera nga obaolyawo ayitira mu ba M23 okubeera nga ate era baddamu okubeera nga badestabilizinga Congo naye nze leero njagala omaakinga olunaku luno ono Kabila anaatera okuttibwa mutunule mulabe ono bagamba ekitava ku ssengejero kifuuka wankindo ono kati anaatera okuttibwa era bajja kumutta lwaki kubanga jjukira nti already Rwanda yo eri mu makkati awo erina okugyayo amagye gaayo Congo newankubadde nga ne Congo erina okutuukiriza ekyabayeekera beegamba abaalidinga genocide beepepeya nabo nti nabo bava okumpi ne booda ya Rwanda oba n'okuba disarminga naye disarmament kitegeeza erimu n'aba M23 okubeera nabo balina okubeera nga babajjako emmundu naye jjukira bano aba M23 tebannaba kubeera recognized internationally in fact bano bateekeddwako n'envumbo abakulembeze baabwe ababavunaana emisango egy'okutta abantu egy'okutulugunya abantu egy'okurepinga n'egyokuleeta okubonaabona mu bantu ab'e Congo kitegeeza nti balabibwa ng'abagwira abaagenda mu Congo abatali recognized constitutionally bo kye balwanirira kati awo nga bwe nakugamba nti waliwo alina okukkiriza waliwo n'atalina kukkiriza naye nga bwe kiri nti divide and rule nti nature y'abasajja bano ey'enkwe n'ey'okubeera nti bakulaga nga batakolagana naye nga bakolagana nnyo nti ekyo okuba yawula ng'obaawulidde ddala kiyinza okubutaba kyangu nti bajja kugenda beetereke waakiri mu Uganda ne Rwanda balindeko bulinzi bagambe nti kale tusonde amaanyi amapya tuddeyo kale n'olw'ensonga eyo kiba kitegeeza nti ekitundu ekyo ekya Eastern Democratic Republic of Congo bwe ntunulamuuko ebijja mu maaso eyo ekitundu ekyo kyandiba part of Congo naye okola bayingizaawo America kiyinza okuba nga enfuga yaakyo oba entambuza y'emirimu mu governance eyinza okukyukira ddala ti policies za America ziyinza okuba ze zigenda okubeera nga zikolerayo ddala okusobola okubeera nga sovereignty yaakyo eyawukanako obaolyawo ku yakinsasi kwegamba kibe nga amateeka gafugayo go galimuko olu foreign policy lungi era endagaano ez'amaanyi era nga teriyo afuguma kitegeeza mu bufunze kitegeeza kigenda kubeera nga kiri under colonial powers Congo okusobola okubeera nga ekisigaza ng'omusingo bya bugagga otherwise tebalina ngeri gye bagenda kubeera nga bazirizaamu abantu bano nsuubira okuba nga n'endagaano ze bagijja okuddamu okusayininga mu maaso awo ziyinza okuba enzibumuuko Congo neeyongera America obuyinza ku kitundu ekyo kakati awo America esooka ekube buli kimu n'amateeka bayinza okugakyusiza ddala mu kitundu ekyo neweesanga nga oba oliawo teri kulonda teri kukola ki ebyeyo nga birala bwe baba baneetaakuliza kuba n'abasajja biyinza obutaba byangu naye nga Kabila ye oyo bajja kumutta kati zino gavumenti ndala zino ey'ekigali n'ey'e Kampala ezo nazo ziri ku bunkenke okuleka mpozi nga zikotesa emitwe ne zigamba tusirise naye bwe ziyimiriza ensingo ne zisigala ng'ensingo zikyali waggulu ziti bamaze okuzitemako ensingo ebya ddala kubanga bali abasajja tebasaaga bwe kijja naddala ku by'obugagga tebasaaga kuba balina otuukiriza endagaano
tewaliwo ngeri gye bagenda kubanga basima ebyobugagga naye ate ng'ekitundu ekyo nga bo basasulwa omusingo baguteekayo bagutwala naye ng'ekitundu tekiri stable. No, bagenda tuteekawo strict laws nga ne bw'owunyiriza akagambo munyamulenge oba mutuuse eri tekalinaawo yadde pawa, tebasobola kubawa buyinza oba kuba recognizinga nga bannansi, tekisoboka. Kubanga singa bagezako ne bakikola kitegeeza bajja kuba baleese ebizibu mu myaka egijja. Bano bagenda kusigala nga bakozesa embeera eyo bwetyo paka kati kitegeeza nti balina kubeera nga baba neutralizingira ddala ebyaddala. Tulinde bino tugenda kuba tubiraba kubanga ffeno tugenda kuba tubarisiivinga families nga zijja eno wabula Uganda era awo okoleka mpozzi nga ate era yeekutte nnyo ku bali ababagobye eri eyinza okufuna obuzibu kubanga bano bwe bajja eno kati bagenda kubbulukukira eno jjukira eno baawambayo dda. Kagame tabeetaaga nnyo eri kuba yagamba abo baava Uganda kakati wano Uganda kitegeeza kuba kwenyeezwa kennyini akubanga muganda wange kika